Nzenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muko yo mgama mtabagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Choze no manyi kankwesonyiwe nkwesibiddeko ebbanga naye buli wenkubira mbanga akukwana mbanga bannange omuntu okukubira just speaking up a call kale we all have problems nenze tekingana kwata simu yo okay lulinga we wankubira nakwata ezo mpisa mbi mwana anyway choze nkankwesonyiwe nzitoliddamu kulabanga nkuba simu yo bye bye hannange yemwe abantu abawulira nti gundi yafudde naye nga bulijjo akunoonya ng'omwewala ng'omwekweka ng'omudojinga naye wawulira nti yafudde n'olyoka ofixinga time. Anyway, Chosen, I'm so mad at you to the point that nina okwesonyiwa bambi kubanga we neeyongera okukubira essimu mu buzima noonya Chosen. After Valentine gaba AMAZIIGA meerere nkuleetedde Winnie Nwagi akatambi akafulumye ng'akaabira Chosen Blood neera n'avaayo mulwado n'agamba omanyi Chosen Blood nkooye nkutadde kyokka ate nga tukyali eyo wa Winnie Nwagi kyekimu ekyatuuse ku SB4 wamu ne Anatalia yavuddeyo olunaku olwaleero n'ategeeza eggwanga mbunze ne Ssaalongo SB4 nkitadde kyokka ate ng'eno yo Maama Fiina ali mu laavu njereere naye ate nga ababulooga oba n'abantu abatokomuka omugambo SB4 batera nnyo okubeera nga bamulinkinga ku Maama Fiina. Kuleetedde details ku buli gulire nkuleetedde details kwago gonna amawulire nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange SMX wane tuba ne updates buli lunaku buli kiseera story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekiko nti stories zaffe tuziconverting nzibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi bambi kankusaba subscribing onyigene ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino wane ku SMX Media tweyongera okwebaza gwena wene yasobodde okugenda no supporting Victor Rose mu Love Legend concert mwebale nnyo nyinyi ddala kati tusigaza concert eya Lydia Jasmine ku Hotel Africana enaku z'omwezi nga lumu gye bayise first born concert bambi nayo tugendeyo sobole okubeera nga tusupportinga mwana muwala oyo. Yes, tutandikire wa Anatalia. Mwana watu Anatalia yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ategeeza eggwanga nti agezezzaako nnyo bambi tetumanyi ensonga ki eyaviiriddeko Anatalia okubeera nga beekyawa ne SB4 Anatalia wamu ne Ssebunya okubeera nga beekyawa tetumanyi naye yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ategeeza eggwanga omanyi I've tried so much to kigenda beera kizibu nnyo okubeera ng'akola decision eno gye yakoze naye mukimanyi bulungi nnyo nze ne Ssaalongo tubadde baagala tubadde tumuvinga bulungi nnyo naye mpulira sikyasobola kubeera nga nkikontaininga nkitadde tugenda sigala tuli bazadde eri abaana baffe naye nze ne Ssaalongo kiganye kati details zonna ezikwasaganya ku eno story na lwaki Anatalia yavuddeyo kubeera nga ategeeza abantu ebigambo ebyo naddala ku lunaku olwa Valentine byonna eno ku SMX Media olina okubeera nga obisanga gwe subscribinga details tujja kwongera okubeera nga tuzikuwa naye gwe kyolina okumanya mbu SB4 ne Anatalia kyokka nga bakazaala abaana baabwe abalongo abasookedde ddala mwana wattu Naalongo yasazeewo okubeera nga akita mu lwatu eyo nga tuvuddeyo still mu nsonga z'okubeera nga buli omu atamunne Winnie Nwagi waliwo akatambi akalinkinza aka Winnie Nwagi nga ategezaako okubeera nga akomplaininga ku mukwano gwe ndowooza embeera muyita okusinza nga nawe ogenda obeera nga okawuliriza ogenda mumalawo ezuulire answer yabadde akomplaininga ku Chosen Blood nkuba amasimu togakwata ninga akwesibako mpulira nkikooye nkitadde n'amutegeeza munera ye lwaki mbeera nga mbyogera ng'ate akatambi weekali kekana akatambi ka Winnie Nwagi ng'agezaako okubeera ng'ategeeza Chosen Blood ku nsonga ze.
kyokka ate eyo nga tuvuddeyo lyabadde essanyu jjerere eri owamaama Fiina mwana wattu nanti byabadde birungi byerere bbaawe yamuleetedde akamuli n'afukamira ku maviivi we batyo ne beehaginga omanyi okubeera mu kamomenti akali romantiki kyokka ng'eno SB4 gwe batera okubeera nga basiba ku maama Fiina ye ebibye byakomekeredde maziga akatambi ke kano kankakuwe naye nga sinabeera nga nkakuwa bambi nga nkusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino. Kyoze eno manyi kankwesonyiwe nkwesibiddeko ebbanga naye buli we nkubira mbanga akukwana mbanga bannange omuntu okukubira just speaking up a call kale we all have problems nenze tekiŋŋaana kwata simu yo okay luli nga we wankubira nakwata ezo mpisa mbi mwana anyway kyoze kankwesonyiwe nze toliddamu kulaba nga nkuba simu yo bye bye hannange yemu abantu abawulira nti gundi yafudde naye nga bulijjo akunoonya ng'omwewala ng'omwekweka ng'omudoojinga naye wawulira nti yafudde n'olyoka ofixinga time. Anyway, Chosen, I'm so mad at you to the point that nina okwesonyiwa bambi kubanga we neeyongera okukubira essimu mbuzima noonya Chosen. kyokka ate eyo nga tuvuddeyo lyabadde essanyu jjerere eri owamaama Fiina mwana wattu nanti byabadde birungi byerere bbaawe yamuleetedde akamuli n'afukamira ku maviivi we batyo ne beehaginga omanyi okubeera mu kamomenti akali romantiki kyokka ng'eno SB4 gwe batera okubeera nga basiba ku maama Fiina ye ebibye byakomekeredde maziga akatambi ke kano kankakuwe naye nga sinabeera nga nkakuwa bambi nga nkusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates naddala nga zino.